Gakagwawo omuyimbi Levixone afulumiza Kayimba akasusuuta Desire Luzinda kakati nno bannansi akamwenyumwenyu keeyongedde nkubuuzaako gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala we tujjidde ku mpewo munnange njagala okukutegeeza amawulire agaliwo kakati omuyimbi amanyikiddwa nga Levixone agenze maaso okulabika nga afulumya akayimba akasuusuuta n'okutenda mwana muwala Desire Luzinda bassebo ne bannyabo wakati mu vidiyo egenze maaso okulabika nga ekolebwa mu kayimba kano we tujjidde ku mpewo kati nga kamaze okulabika nga kafuluma mu kiwenda kye twakusuubiza okubeera ku ground okwongera okukolera okufeffetta buli kigenda mu maaso buli lutemya lwa liiso bassebo ne bannyabo njagala okutegeeza yagenze maaso okulabika nga akayimba ne mwana mulenzi Ray. Akayimba kano kayitibwa Yoya era nga mulimu obugambo bwe nsobola okunokolerayo oba gy'osobola okuyita korasi kubanga bassebo ne bannyabo oteekeddwa okukitegeera nti akayimba kano agenze maaso okulabika nga ku intro akakola mu Luganda katono nnyo n'olwekyo ebigambo ebizzeeko byonna bya Lunyankole oba oliawo abantu abasinga bye batagenda mu maaso okulabika nga bategeera. Kaakati wano agenze maaso n'agamba nti ndi izooba lyawe ng'amugamba nti nze ndi kasanaako. Wano mu bigambo ebirala of course ngezaako kugiramu mu kinyanyimbe oba okukora mu ssomero kye twayita summary writing n'agenda mu maaso n'alabika ng'amuwaana n'amutegeeza nti nno oli mulungi atalina kamogo nga ggwe. Ono agenze mu maaso okulabika ng'amuwaana ng'amugamba nti amwewuunya nnyo era amwagala nnyo wekituuka ku ngeri ey'obukwakkulizo bwe simanyi oba omukyalo ono alina bukwakkulizo ki naye bassebo ne bannyabo ng'omukulu bw'atyo bw'agenze maaso okulabika nga oba oliawo awaana n'asuusuuta omukyala Desire Luzinda. Kakati of course kino kyongedde okulabika nga kireetawo akakyamuukiriro. Omukyala Desire tetumulabako waayimba of course ng'abalala baali bagenda kukigamba nti yali korabo tewaliiwo walabikira byonna ng'ayimba wabula okusinziira ku vidiyo omukyalo ono agenda maaso okulabika nga alabikiramu nga beesuuta beewa obumuli beenywegera oba oliawo bongera okulabika nga ekintu bakiteeka ku level eddako. Kakati ensonga bwezito bwe ziri of course kino kyongedde okuleetawo akakyamuukiriro kangi nnyo nnyini ddala n'okwebuuza kiki ekiddako mu kaseera kano. Kakati of course nze nkugamba twabakanye dda okulabika nga tukolera okufeffetta gwe nkolera ekintu kimu bwe kiti subscribinga sharinga commentinga twongera okukolera okufeffetta okw'omuzinzi yonna gy'osinzidde mwana mama mwana wa taata yenze Ssemaganda Moses Hope ku lwa Kampala Media TV yonna gy'osinzidde.